bwe nafiire eyo tebajja kunziika omulambo gwange batagutwala kuziguziika Masaka bagutwala Nabbaale oba Eruweero olama full stop okola eddaame mulimu abantu nga bo balowooza tusobola otambulira mu fiya yaabwe ekkomere likyasinza okuba ebbi mu bulamu bw'omuntu is fear soko komeko kapiira njagala muddeyo lwakuba mwe temusoma mawulire mubeera ku TikTok okulaba bya kisiru omwaka nga guggwako kizibu okuggwako minisitule ebyobulamu neyetonda titubeetondedde obupiira bwonna obukozeseddwa omwaka guno bubadde bufu nze nagendako emulago eyo mu Cancer Institute n'ekyuma nakirabako ekyo kyebaleeta eno twakuba engalo nti ekyuma naye nga ate mu tekinologiya weeri byebikadde bye basuula so kyenyamiza nnyo okulaba nga ne minisitule y'ebyobulamu ennamba mu ggwanga lya Uganda evaayo neekuba engalo ne baseekawo n'akagoye omukulembeze w'eggwanga najja ntibaaniriza ekyuma okitegedde waliwo ensi ezitakirina. It's a credit to Uganda. So, n'okwebaza. Owulira pain, owulira obulumi, n'ogamba ekitalina ku mulembe ka kino kyekyamanyirinsi kye yagambye. Kankibagambe. Nti waliwo olumba olujja olugenda okusikira siriimu. Ng'ovudde ku bino human papillomavirus byo babikola nga bayita mu obwo buuka bayita infection na bicho bulumbi ebitundu by'ekya. Ekirwadde kino kina ennamba 2 n'ennukuta emu. Kisoose ennukuta X n'emisanvu 2. Bakiyita X77. Waliwo ekirwadde ekijja ekigenda okusikira siriimu bakiyita X77 virus. Kivaawa Pazi COVID yavaawa bayita ukwani bayita wate China mmwe kyemulina okumanya bana abasajja bwe batuuse oli ka staff na ya akantu kasobola oyiyanga kabulabe ng'akolaako ng'eyo business. Obulwadde bayita X77 bo baabukoze nga bulumba gumba zitusanze mukama katonda mugende mukwate omutima gw'ensi guno ng'omukyala ali olubuto kino kinene nnyo osobola kimenyamu ebitundu 2 wakati n'ekintu kye njagala muyige njagala muddeyo mutegeera okutegeera okuli nakyo. Lwaki mbagamba kino gwogerageranye kyoda olaba nga bwogenda n'ogula akaveera k'omunnyo n'otakayiwa konna munva mulundi gumu okusinzira ku bungi bw'enva z'ofumbi ate bw'oba ofumba emmere y'omukolo n'oyiwamu busaketi 4 njagala musigaze okutegeera okwo nga kwakugerageranya. South Africa bwesinkana Uganda mu mupiira Uganda tekuba South Africa naye bw'ozibirira mboota olowooza nga South Africa nsinzibu nnyo yakuba naye tugamba tugenda zanya mupiira bajja 10 naffe ne tujja 10 nezaawula emipiira bukodyo kati teri nsi etaliimu bantu bakugu kyewuunyisa nnyo ku bika by'emiti bye tulina olwaleero tulina abantu nga Maama Kadaga ng'afaanana bw'atyo. Yes kino nkyogeza pain n'okumanya kwenzikiriza Katonda Kadaga nga namukutteko tasobola kumala nnaku 9 ng'ali bw'atyo wakufumba bufumbi. Maama Kadaga wakufumba bufumbi mukazi watto nadda abali mu makolero g'obutwa nze kambabuulire mwe temuloza nti nzija wano kwerogoza nina muto wange gw'omumanyi wamulabako naye olunaku lwe namugamba nti ngenda kufumba kibumba kya mpisi nkinywe yakaaba amaziga nangamba togenda kuddamu nemugamba gwe bwenkinywa bw'olaba nga sikyategeera kwata bino ebintu bino byenfumbye obinteeke mu kamwa njasamya ku kifuba kyenjogerako nkitegeeza ekibumba ky'empisi kye babatendera nti kitta nze olwaleero mmanye ekika ky'omuddo oguttirawo ogutta empolampola n'ebirala teri muntu avumula nga tatta ne bwaba musawo wa kinnansi bwakuvumula ng'olumbe manya ali asobola oddukuteekako. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito
bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde mu guluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mukwano gwange gwe natulaba okusinziira ensonde ez'enjawulo ezikola eggwanga lino nkwaniriza kino Expo TV tukomyewo nate okubaweereza teri kuzikiza abatusabira mwebali naku zino tubadde twafuna mu challenge obulwadde bututwalaganya naye mukama mulungi tukomyewo akwa munaye gwe tutuukiddeko yoyo. So subscribing abo batonnaba ate sharing ne munnakatambi okaoleki okamuwe ku topic y'olwaliro gye tugenda okuyigako bwe tayamba gwe yinza okuyambira omwana. Aba God Hills Abo Medicine bano ku nsonga z'obulwadde namba yaabwe eri awo wansi w'essimu buli kika kya kirwadde ky'olowoozaako osobola obbakubirako ne balabika nga bakutaasa mukwano gwange. Ate emikolo gituuse bannabyabufuzi emikolo gyammwe okufuuka memorable n'abantu ab'enjawulo mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga Mukisa Flower ne ttiimu yo big up musobola okutuwesigisa ku mikolo gyammwe ku 0770944266 ku bifaananyi Alpha Media Production. Saabakaaki Petero oli utya? Nze sibangako bubi kuba nazaalibwa okutuuka bwendi bwentyo Katonda bayagala mbe bwendi sirwala sikubwa mpiso simira makerenda wesiga mayembe wekiri baawo lwedifiziikibwa gwe toliwulira nti bankutte mu ddwaliro bankubye empiso kabuli empewo zakugaana simpe okuŋŋaana bwe kiina okuba nandaba bwe yandibadde. Amalwaliro gateekebwawo okutujuna enikesi nga waliwo embeera ey'akazigizigi. Okubawo kw'amalwaliro okubaddewo oluvannyuma olw'abantu okutuuza emitwe ne babaako bye bayiiya nga bizinesi okujjanjaba bizinesi. Kyogamba singa tebayiiya singa abantu emulwala temulina ndwadde nga mutonzi wamwe yazikola. Ate endwadde z'omutonzi era yazibangako n'obuyinza. Yalumisanga nvunza nga gwofaafagana na nvunza zo mu bigere. Yaleetanga amataba nga ye yamanyi bwagajjirawo. Yaleetanga kyeya nga yamanyi bwakijjirawo. Kati ekyeya tukitwala nga kikolebwa. Amataba gakolebwa. Enkuba omuzira gukolebwa n'ebirala. Katonda teyateekateeka ndwadde eyo. Ku bisolo gwe labira ku bisolo olwaliro tulina baveeti. Ente yalwadde ne baleeta omusawo w'ente. Embwa yalwadde ne baleeta omusawo w'embwa. Enkoko yalwadde ne baleeta omusawo w'enkoko. Tebyandibaddewo singa si muntu kutuula n'ayiya kwagala kukola bizinesi. Kati obulamu twabawulamu ebiti bibiri, ekiti kya bizinesi n'ekiti eky'obwakatonda ekituufu ekyaddala. Newankubadde byonna weebiri. Eky'obwakatonda ekyaddala kigenda nga kirinnyibwako nga kituuse mu kaseera nga bahabalist mwenna gye muli nga nange mwenneetadde tulina okutuula tukwatagane n'abakugu mu magezi amasome agaba naffe bali abakola endwadde n'ebyuma ebizikebera ge balina tugakwate nga bwe gali tugaleete ku Ssemazinga omwana w'omuddugavu tutule ne bassaabakaaki abamanyi nti guno omuti bw'ogenda n'oleeta omuti gwe bayita endagi n'ogijjamu obuwunga n'ogattamu obuwunga obuvudde mu muti gwe bayita omusa tutugenda kuba tugobye endwadde zonna ezikwatagana ne munda w'omwami ne munda w'omukyala mu kutangira akawago okufuna ekizibu kyonna. Ng'ekiri kya Katonda kyenkyali okubanga ati kyekyo amagezi Katonda yagagaba. Tugamba nti Katonda yamanyi ensi eno nga tennaba nakubaawo era nawe namanya nga tonnatonde kituufu kitegeeza kyonna ekiri mu nsi enteekateeka ze era siwakanya lwa nsonga emu nti abantu buli muntu eyabikka bulamu yafuna okumanya okw'enjawulo ku kw'omulala
kitegeeza nezine endwadde nkiddemu sikyangu kyakutegeera kwatategeera buli muntu eyabikka bulamu ategeera ensi gyeva ne gyedda abikkulirwa n'amanya bulamu ye katonda wamu ye katonda wa buli muntu tolina bulamu fe katonda waffe tali kuli hati yenjoyo naye ate n'alina obulamu n'ategeera n'asinga okuba ne sente afa kinnakugamba nti ye bulamu ate ye lumbe anti katonda atambula na bimeka ye maama era ye taata Nkulu Peter awatatu mpita Saabakaali era Peter Saabakaali njalogezaako okutegeeza kakooko otegeere ekintu kimu ekikulu mu bulamu bw'ensi gye tulimu walabyeko ku mwezi gwe babagambye nti waliwo omwezi ogwayisenga mu myufu gwabaddewo olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 7 abaabikka bulamu bonna nga bali wano baakiraba baakimanya tebeewuunyiza gwe buli wawulira ngati mugamba omuzungu yatugambye tugenda laba eclipse ez'ebika ez'enjawulo baaziranga abantu baliwe kasita baafuna okumanya si bonna nabo kabinja bo bategeera nti bano abantu bankizo tugende nga tubajja mu balala wano mu Uganda singa tubaddemu n'abantu ababikka bulamu nga bawera omwenda ne tukuma ebyoto okumala ennaku 9 oba ne tugwa wansi emyenda 3 mwenda gatako mwenda 10 plus mwenda singa 27 9 times 3 tusobola okukyusa buli kyetwagadde kuno nako omwezi golwago mu buli kimu kyetwagala ngaffe abantu ekitulumya omutwe naye katonda ali ku level nene nnyo okubanga olina mubikka bubisi katonda mpozi nga gwomwogera kugana amayembe gammwe gemubikira mu bifulukwa mu mayinja simanyi wawalumba ettanda katonda munene nnyo kituufu munene naye mu bunene bwe tuyinza okugamba tutwale tulabe katisiti ku mukono gwe negubula kati gwe notagutulaga kati kyekiri obusobozi obulaba ekyo si bwangu bwakutapukira muntu nga mubuyabuya ani mubuyabuya ate nga tayagala kukkiriza nti waliwo abasobola omuyambako okumanya ensi okubeera obulungi erina kufuna kwegatta kw'abantu abategedde abasisimuse n'abazuukuse okutegeera tekukoma nedda mulimu abakulembera abalala mu byonna kinuma nnyo keera ku makya kati olwaliro waliwo ekirwadde ekijja soko ndo ku kirwadde nedda kuba byonna njagala kati bikuyisizaamu lukwakwayo osobola okutegeera kikuwa ekyokulabirako ani yalanga nti sirimu agenda kujja simanyi baaliwo naye era baaliwo tebabategeera tebabawabudde olwaliro ndi wano ku expo sirimu eri eyamulanga bangi bamulanga kuba aliwo ebiseera ebyo ate mu nsi ez'enjawulo abamu beerangirira be mwamanyako nga oli avuddeyo n'abagamba nti nze siriimu mulina olwo ne mutendereza avuddeyo okwerangira nti alina siriimu nti muzira nga ffire bongole ne mugamba oli muzira yalaga ensi nti naalina ki era nga omuntu alina siriimu n'olwaliro gy'ali naye awulira aswala nzirayo bankubira simu oli ati okukugamba nti alina siriimu naddala nga muwala bati otya ki kyotaleeta nga nawe okyekanze bwekanze ki kyoti okwogera kyobola banna bagambye tukyuse erinnya from siriimu tugambe kasaayi from Sirim to Kasai because you can change each and everything. Nga baddugavu. Sirimu mumuyite Kasai ng'omuntu bakubuuza wali natwala akasaayi nga lyerinnya. Lwaki bagoyaga. Ati kiri kibakanga kibatiisa. Omusaayi okubanga gulwadde kyogamba mbu kyamaanyi nnyo okusinga alina ebbwanga avunze ebitundu by'ekyama. Naye nga tebatambula nga ebitundu by'ekyama byavunze infection. Kyogamba omusaayi omulwadde n'omuntu w'ebitundu by'ekyama nga byonna teri kitawona. Ekyo nkiddamu kyogera mu maaso ga kamera abatalina kumanya be batategeera nti siriimu kansa n'endwadde zonna ze mutya ziwona. Ne bw'oba dokita ng'oli mukugu nga gwe bakutenda nti oli mukugu njagala ositule empale yo n'okuganduulo gye otuule wano oleeta omulwadde gwe weekakasizza mu byuma ng'omukebedde leeta babiri owuwa omuteeke wali n'owanga omuteeke wano ffenna tutandika okuleeta ebirungo bye tukakasa nti bivumula omuteeke ku ARVs zo nkwate owange muteeke ku sangula muteeke ku kaloowa nga we mubagamba n'ebirala nga n'endya gye mugambye nti ddya bwoti tulabe gwe banaatikkira diguli nti ono ddala mukugu ARVs teziwonya zo tukimanyi ati tunaabeera ku ekyo bbanga kinga tetufunye bawonya mu bazungu teri ddagala livumula mu Kenya completely ate okumanya kugwe kwolowooza nti olowooza ogabana ndowooza tugabana na kiridiyo
twagala tugabane ekintu nga kiri abazungu balina eddagala eriwo. Yes, completely. Anti tebagala ate batemulina kumanya mwe baba basiba mu babagwagwa kyogamba Africa yonna tewali wetusobola gena era abantu bamanya okugenda bagamba ati kakati fe buli avaayo okwogera nga bamutta. Lwaki bakutta? Lwaki mwe temutta bali? Nga tulina obusobozi bali bamala okutegera nti kati era ina kuba business. Kati gwe buli lwojja n'ogamba nti sirimu awuna tegeera nti ddala ozanyira mu business y'abali. So is you now okugifuula business otta abajja okkulumba. Naawe okimanyi nti ozanyira mu business yaabwe. Okay. Mwe abasinga bwe mukirowooza. But kusinzira ku ndowooza yange si bwe kiri kunze. Because nze njogera nga sitya nga sikukuta nga sidda bakuzika muzukulu wa Saabakaaki muzukulu wa Kakooko Ngalama. Kakooko jajjange Saabakaaki era kamba tambulemu n'Omuganda. Jajjange Bakaki yava mu Ethiopia. Fe twava bu Ethiopia. Toli wa mulu bulijjo tu. Ebanga ddene nnyo. Kati bino simanya bino ebyawano okutuuka okubeera wano. Bajjajja abo bali 8 emabega. Nga bajjajja babajjajja. Ne bwotunyo. Kubanga kuno jjajja wange eyakyaka ennyo ng'amaze okuzaalibwa biraalo bamuyitanga Bucha. Bucha namuulira. Bucha bw'amala okubeera ow'amaanyi mu tundu lya Uganda ery'enjawulo naye yasinga kwatiikirira Bunyoro. Azaala ate omwana n'amubbulamu biraalo nadda mu Masaka. Bucha no mu Masaka yajjange Saabakaaki gyavudde najja n'agula Eruwero n'agula Ekyagwe n'agula mu Kiboga n'agula buli wa ne bona agenda mu landi zibajja kulaga Saabakaaki yani Saabakaaki ono gwe yasikira ayogera naawe. Kakati sirimu yadde okwesisigiriza nga njogera yadde okutya nti waliwo omulabe yenna agenda okuntuusaako obulabe. Bakawera kati bali bana kasookedde envaayo bali bana. Abakoze abavaayo nga olumya na simu nangamba gwe ngenda kukutta nze ngenda okwettira nga munna Uganda ne namba njirina wano nangamba gwe nze ngenda kwettira ne mugamba ndayira ga Katonda nkuwadde ennaku 2 mulumu mu family yo mutabaamu agwaddalu nga ate toli muvumula nga si yenze nsonga kizali akugamba okwettira mundaga abantu simanyi eddagala erivumula munna Uganda iye enamba nzirina wa munna Uganda yizo kwagaza bane bafe baagala banaawe bafe kubanga balina bu famous nene famous gyalina obukerenda tosobola mubuuza nti kakati aspirin batabula muddo kina muddo kyokujja mu aspirin oba bakola kinaki okukola ekyo enamba y'omwami yene direketo gisoma nedda kanjiweyo abantu bamutegeere baleme kugamba nti ate biki eri 0788 95 34 08 yoyo yangamba misana tuko kozenze kankuwena address tuuka Entebbe mu Kitoolo linyanga agenda ku airport tuuka Ekigungu ku mwalo oyongereko mu maaso waliwo ekikuba ekidde emisori eyo yewange gensangibwa teweemenya bwe nafiire eyo tebajja kunziika omulambo gwange batagutwala kuguziika Masaka bagutwala Nabbaale oba Eruweero olama full stop okola eddaame mulimu abantu nga bo balowooza tusobola otambulira mu fiya yaabwe. Ekkomere likyasinze okuba ebbi mu bulamu bw'omuntu is fear. Okutya bunovayo nti sirimu awo nabo bagenda kutta maama kati nze bwenfoomu obulamu bw'abalala 10 oba akakadde ne busigala nga butambula olwensi tuba tujongeddebwa tulaba nti Africa tuba tulinayo tutuuse era nze bwe mbanjogera bino soogera nti nno gundi bannange bajje bankwatirwe ekisa banyambe no sigala wooli nabagambye mwenna abawonye okuba navaayo nenjogera wano kwebali okwo ku mukutu nabagamba nze tojja tompandikira nakumpandikira nti weebale kumponya sirika eyakuwonya si yenze eyakuwonya yennyini nsaali mu ggwe Katonda atudde mummwe mwakolera ebyamagero ebyamaanyi ebyobuyinza buli kyolaba nti kinene kitono ku ye mbadde kati kankuzeewo we twabadde badde ngezaako okulambululira abantu bategeere kati we tulina okukwata ensi mu biseera bino benzikiriza nti bye bituufu okuteekawo kino ng'abaddugavu okwerwanyisa tekugenda kuvaawo olw'ebyenfuna mu baddugavu ku muddugavu okwo kujja kubeerawo omuzungu atusinga amagezi
amagezi gatusinga gamuteeka ku level endala n'atuleka ebigere bina. Kati ebigere bina ebyo nsooka okwebaza buli Munnayuganda ng'oli mu Harvard University oba ng'oli mu Firika n'amatendekero ag'amaanyi ng'oli dokita mu ddwaliro lyeyo ery'amaanyi. Nsaba okomewo okeeka onoonyeko kasajja kasaaba kaki tubeeko bye tutuukako. Olirwedde obbaaniriza. Ndi mwetegefu okubaaniriza kubanga mmwe okugenda eyo tegaali magezi gammwe gaali magezi g'oyo nnyini nsi. Mutegeere nti kano ke kaseera mukomeewo tusisinkane tukole ebintu nga birabikako. Kikyenyogerako okulabikako nti olwaleero ne badde nzijanjabisa emiddo n'emiti twagala emiti gino tujja advancinge ebintu ne bali baddwaliro teme kujjanjabisa ali gundi byambugo wesibye olubugo mbukubanga oliko amaanyi g'emisambu nga bwe bagiyita nabiki weetala mu lugundi bwe weetala n'ensaasi tubireke tuddeko ebbali kuba nnyini mulembe ye nnyini ngoye kitegeeza ne bw'oyambala olugoye nnyini nsakkiriza nti yes ne bwe bamugoye ne bwe batoli bwe onnaga kulinnyirawo n'olwekyo nze nsaba mmwe abayize eyo ababangulemu mukomeewo eno tuyigirize abantu nti ekyuma kino bakikozesa bwe bati. Nze nagendako emulago eyo mu Cancer Institute n'ekyuma nakirabako ekyo kyebaleeta eno twakuba engalo nti ekyuma naye nga ate mu tekinologiya weeri byebikadde bye basuula. So kyennyamiza nnyo okulaba nga ne minisitule y'ebyobulamu ennamba mu ggwanga lya Uganda evaayo neekuba engalo ne baseekawo n'akagoye omukulembeze w'eggwanga najja kibaaniriza ekyuma okitegedde waliwo ensi ezitakirina. It's a credit to Uganda. Era n'okwebaza. Owulira paini, owulira obulumi, n'ogamba ekitalina ku mulembe. Kiri nti kikola. Kituuse wano tekikola, kiba tekikola. Kubanga abakola endwadde mu katale gye bakolera endwadde njagala okutegeeza nti bo bakola endwadde nga omunaku n'omugagga ebalumba kyekitya kyekimutesosola ali mu nsi erina tekinologi ali advanced n'etali byonna bibalumba kitya kyekimu. Eno bagenda okugamba nti kansa ali ku stage 4 nga ali ku bwe wabaawo ne 6 ng'ono ali ku 6 nga tokyasoma. So bino bintu byetaaga bannange tutuule ng'abaddugavu mu kifo ky'okudda mu kuyombagana mu kulumaŋŋana n'ebirala. Soda nze nakugamba singa nze ndi munnabyabufuzi ow'amaanyi ewaffe kuba Katonda yampa erinnya nga ndi muto nnyo nampa n'abantu abasobola okubeerawo ku lwange singa kye nnali naye natuulanga nnyo nga n'obubaka babumpa n'ebirala byonna n'ebirala okutuuka olwaleero. Era Katonda nkwebaza weebale nnyo okumponya olumbe olw'ebyobufuzi obutaluyingiramu naye ababirimu mbaagaliza birungi oluyise n'alumbe olulumbe olugenderere era olwateekebwateekebwa nga n'abantu tebamanyi kyama kiri mabega wa byabufuzi mpolera. N'olwekyo nsaba abakugu ekyo kyosagala kibuusa maaso mukomewo ne bwe tunaakwata bbuza ne tugattamu sekkoteka ne tugattamu amaziga gaaki bibe nga birabikako nga biri mu ngeri eri modern. Mwagala ku modernizing abuse. Yes nga gwe sinti nno okukola kubanza abantu bangi bankubira waliwo yampeeza wano message yabuuzizza ti mwami Ssaabakaki eddwaliro lyo liririddawa lwaki nkola eddwaliro ng'abalala mufune location eyaki nkyababuulira kyakkola mmwe mutuuleyo gye muli tusalirewo wamu ffenna awamu ffenna location nga tugenda kukola ki kubanga n'abagezezaako okunnoonya omukyala gwe navumulira abakansa kye yakola ye yayagala simanya gye bakwata ebikolo kubanga bategeera nti essimu eno gye nnina information mweri ne bajja ku kifuba batuuse ku Ssaabakaki obuki obulabe n'ebirala bwe bityo. So kwekyo sitya ne muddamu ne mutuula ne mweya ne mukola meeting zamu n'ebirala byonna tuwa location ya kumpi nedda nabagamba location yange gye tuzimba ne kya site Kiboga. Izo olwaliro sizimba ddwaliro lino eddwaliro tujja kulizimba nga abakugu bali bazze bempita olwaleero batuule kubanga abasajja abazungu bano kye baatusinga teri kwerogoza nga wano abantu we beerogoza. Buli alina amagezi agakola TikTok ajja n'akugamba nti guno si gwe mutima gw'ensi. Guno gwe bayita omutima gw'ensi wali ogulabyeko? Guno gwe mutima gw'ensi. Manyi kino ekibimera ne kiwunya. Hayi kati guno gwe bayita omutima gw'ensi. Kiri kyo bakiraba. Buli afunako okumanya guli baguyita mutima gwa ttaka gw'ogamba. Waliwo enjawulo y'ensi n'ettaka. Buli afunako okukumanya
amanyina atamanya jana kugamba kwata buza ne sekoteka bivumula kansa kwata omululuza otabuleke ebikola byomu bajangalabi ogenda kunya kino omuzungu teyerega akugamba tugende ne mukikwata ne mukikamula ayira kubuuza okamula nsigo mirandira oba bikola n'omubulira buli kimu n'agenda n'akikola practical kakasa nti kituufu kikola era n'afuna omulwadde oyo n'amuwayo n'akasente n'amugamba soda olina sirimu ti ngenda kuwa obukadde 2 obwa Uganda nkugezeserezeeko eddagala lino oba likola ki n'akikola okukakasiza ddala era nze tonkubiranga essimu n'oŋŋamba saaba kakiddala sirimu awona nkiddamu olwaleero iye answer is yes nkiddamu mu kamera tonkubira simu kumubuuza nti sirimu awona answer is sirimu awona kansa awona yes sirimu awona sukaali awona yes sukaali awona gwe bw'onoofuna okumanya n'okutegeera ojja kutegeera bwe kibanga alwaza yavumula nga bwe nabagamba nti buli ekiri mu nsi Katonda akimanyiko talina kyataategeka ekyo mubeerawo nga mukimanyi ne bwe byuma bya tekinologiya temumanyi kyama kiri mu tekinologiya naye eryo liiso eddala eriyambako liyambako ffenna mu nsi anti liyamba ku abantu baani ba Katonda ebyuma byani by'abantu ba Katonda kati temwetabula temweconfusinga nyiza obutajja wano okukola argument nga muto naye ministry ebyobulamu eragidda mugigamba nga tonnagema mwana yenna wano covid oba kirwadde kyonna sooka otuule ne bakugu banno nga bwe mweyita eyo mubuuze eddagala litugenda okukuba abaana ba Uganda lirimu kinaki mwalikoze mukyera likola litya gwe ministry okwata omwana wo osooka omugezeserezeeko eri eddagala muleme kukweka bamu muweyo babalabage abakugu b'ensi yonna ababa bikoze abakugu b'ensi yonna be baani teri mukugu kati kazuulire kati awe wava obulema okutubika olwaleero South Africa bwesiekana Uganda mu mupiira Uganda tekoba South Africa nebo ozibirira mboto olowooza nga South Africa nsinzibu nnyo yakuba naye tugamba tugenda zanya mupiira bajja 10 naffe netujja 10 nezaawula emipiira bukodyo kati teri nsi etali mu bantu bakugu lwakuba abakugu tebafunye mukisa ogwo olwaleero ne bwe nagenda neŋŋamba genosalenti mukama wange nkwegayiridde nsabayo ekyuma ekisobola okukamula ebikoola kuba nafunye sample ya HIV mbadde nsaba konfunyayo ekanga 2 wenaalima emiddo gyange gino gyenkakasizza n'ebyuma ebinaakuuma eddagala lino nga mazoddi kamula okumala emyaka 5 nga teriyiseeko ba teryonoonese ajja kugamba ojja kudda omwezi ogujja negendayo bagambe nti kakati genosale nakubeyo akayimba kange Museveni genda akwatirawo buukadde 2 bakuwe kati muri mu nsi etasobola kubalira temuyumba babagifuga nalaba ono wagundi wa covid ekisibamuwa omusajja yayi akadagala ka covid naye ojja ofuna omukisa omukoleko interview bamuwaneka ne nalaba ministry nsaba Katonda seewo ekisaki omukoleko interview akubuulire kyogambye ekyo tutamanyi nti tuli mu nsi ebingi byema mutamanyi tuli mu nsi nga basooka nakukwata ne bakuwamba ne basooka nakutiisa nze okunkwata nga munkuba bukubisasi ne mutantiisa ti kusooka kati ng'okola bizinesi era ng'okola bizinesi ng'okolera muntu so si kukola nti oyamba banno mu kino tusuubireyo n'ekikoosi ekigenda okujja nga kyo kisasuddwa nga kijja nekikugamba nti oyo mubbi muki mufere nakyo mukituuze mukigambe nti ddala omuyise ekyo naye kuba yatugamba okukozesa mwabikozesa mwakolanga bwe yabagambye ansa bweba nti ye tukakase kati nange omalo gye nkugambe okay kati nze nkwekwatiddeko tuula awo wenjagala tutambulire Africa bino mbibagamba tugenda kukyusa waliwo ekirwadde ekipya wakiŋŋambye nentya neŋŋamba owaayo abakulu lwaki tojja n'obategeeza bannayuganda kirwadde ekyo simanyi kiri habo kiri spiritual nsooka okujjawo obulimba era temunkwata bubi
Government ya Ssaabasajja Kabaka Emmengo mwebale gambo obwakabaka bwa Buganda mwebale bwaffe nnyo era sibayisaamu maaso nakubavoola muli babitiibwa nga bwe mubyagala si bwe babyagala era babikolerera naye bwe mwagamba ensi nti mu 23 sirimu agenda kuba taliiwo enteekateeka yammwe eri etya tegesa emisinde we create bodduka viral load ekendeererawa no we sensitize and we sensitization mwebale era obubonero we create awareness kanjogere kubanga tolina kyogenda kwogera nga kipya nabo babibagamba ddanga babyogera anti they create wali wekipya kyogenda okwongera kubibayogera okay kati soko oyogere nayo kenyini weekube mu mutima nga oyogera no tonteekako sikuteekako bukwakkulizo nze njagala yogera yekipya anti olaba sensitization one awareness gwenga nawo era ojja kwogera nga sensitization na awareness enjawulo ya ona zero genda mu maaso ne kasasiro obutamanya ndwadde mbi si bwe kiri byemu kubisinga osumbwa bano obutamanya ndwadde ki mbi kakati government ya Ssaabasajja Kabaka bwevaayo nemanyisa abantu kukabasa obulabe obuli mu HIV n'okumwetangira prevention is better than cure so let us badduka kwetangira no bakuliyetinga awareness nti mukyaliawo sirimu nejali okubanga jali attatu kitugumira okufa abstain don't bless and protect the sex good enough soko komeko kapiira njagala muddeyo lwakuba mwe temusoma mawulire mubeera ku TikTok okulaba bya kisiru omwaka nga guggwako kizibu okuggwako ministry ebyobulamu neyetonda titubetondedde obupiira bwonna obukozeseddwa omwaka guno bubadde bufu kati otandika okutunuulira engeri obulamu bw'abantu gye buzannyirwako eri obwa gavumenti n'ebirabo ne buno obugulwa mu maduuka kati ministry etondera ku bwayo oba ku buno obuli butundwa obupiira obutundibwa bwebanga sijja kumenya kampani zibukola bukuba ebika bingi naye bwe kabanga kapiira gye bakatunda batundayo katunde ne gye bakagaba bagabayo kagabe naye nga kampani yakakola omulundi gutya bw'okozesa kapiira kika kigbugo nze n'emikwano gyange bonna abaana b'entambula nabo bonna tekuli ayambala kondomu bakuba bitwe teryalwala infection ekyo nakibagamba nembawa ne garanti kakati awareness y'Obuganda omuwala kansoke nkugamba ekyo nedda waliwo ebintu byolabanga ebikiru naye nga abasiru bajja kukirabanga ekyamagezi ne bwondeetera omulwadde w'akawuka bwe nakola story yasooka ku Facebook waliwo abagamba nti tumuwaayi na sirimu tulabe njagala omuleete nga gwogamba nti yakawuka viral loading mugensogera mu mukabere nti ko kali kumpi nnyo mumundeetere mu muteekaawo nze mulime bubimbi nsigale nga nnyina alina obulamu bwange bwonna so kiki kye mulina okutegeera n'okumanya they have created awareness good enough they have sensitized by the Ssaabasajja by ambassador oba mu Africa ne bw'oba ambassador okubeera ambassador kuba kumyumyula mu kunyweza mission ne business y'abali era okubeera ambassador kyemmanyi wabaawo n'omutemwa gw'ensimbi ogukuweebwa kubanga oba mukozi yes nze sobola kubeera ambassador wa kintu kyonna newe mujja n'obuwumbi bwenkanabwa kubanga teri kizitowa teri kiina muwendo gusinga gwa bulamu kuzitowa kati siri muntu alindibwa my point is ku nsonga eyo 23 nga bwe mwayogera kyava mu bakungu ba Ssaabasajja Emmengo abatambuza ebyobulamu oba oli gyatudde nga ambassador be bamugamba ayogere simanyi n'olwekyo kikyenjagala okuggusa nakugambye sikuvoola siriimu ne mu 23 agenda kuba waaliera ajja kusigalawo tagenda kukendeerako era bwona agenda mu statistics ojja kulabanga tewaliwo omwaka gwe bagamba nti ero yakendeddeko bw'aba tali ku nnomo nga we yasigadde yeeyongerako bungi kyetutamanyi oba kituufu oba si kituufu naye wakati bo baali balagamba ki kakino kyekyamanyinisi kyeyagambye kankibagambe nti waliwo olumba olujja olugenda okusikira siriimu ng'ovudde ku bino human papilloma virus byo babikola nga bayita mu obwo buuka bayita infection nabikyo obulumba ebitundu byekya ekirwadde kino kiina ennamba 2 n'ennukuta emu kisoose ennukuta X
n'emisanvu ebiri bakiyita X77. Waliwo ekirwadde ekijja ekigenda okusikira siriimu bakiyita X77 virus. Kivaawa kozi covid yavaawa bayitawo okwani bayitawo ate China. Mmwe kyemulina okumanya bano abasajja bwe batuuse oli kasitaafu naye akantu kasobola oyiiya nga kabulabe ng'akolaako ng'eyo bizinesi. Era bano abasajja kati ebintu twabitaddemu n'eddogo eriri international n'abazungu tubaloga kati kuba nabo bamanyi kati naffe tumanyi kati gugenda kuseka nga bwabanga Elon Musk abadde akolaga ne Trump basanyewo Africa nga tukola olutalu kafungula nkete ne batabuka nga teri nkolagana ejja kuddawo ebyo gaba mayemba we nga we gatuuse ejjembe lisobola okuva kuno nekitabula Trump. Anti Katonda nakugamba ejjembe wali olirabyeko mu ngalo Yesu wali omulabyeko mu ngalo nakugamba temumalanga budde ebyo ebintu byonna temulina kye musobola laba n'amaaso gammwe byonna bigambo byonna biri awo tebitegerekeka mpewo mpewo kumanya kwe kwawula neŋŋamba nti kankwate omuti guno ne guno eno ye combination y'emidde esingayo nga naali Abungereza alina ekika ky'omuti nga kikolera ddala nga kembya waawano mu Buganda nga waliwo eri ekika ky'omuti nga kikolera ddala ng'omutwala bafu nga waliwo ekika ky'omuti kikolera ddala ng'entinda Masaka nga waliwo ekika ky'omuti e Bungereza ne China nga kikolera ddala nga bwolaba wano bwe tuyita kafumita bagenda kakati n'olwaleero bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza mikwano gyange Katonda bwe yali akola ensi alina bye yakola ebintu byonna byenkana kakati n'okutegeera okwessa erisembayo kuli wamu ku ye kuba yennyini magezi yakola ki yagagaba wano ndabba zaako emabega ku bintu ebitaano Katonda byawa omuntu naye nga ku bitaano ebyo asobola okuwaako ekimu nga totegedde naye ng'ogwe olina okutegeera lwaki teyakikuwadde. Namba emu nabagamba olina kusooka kutegeera bulamu kyeki bwe kiba kitegeeza bulamu kyeki ng'osobola okutambulira mu nnambikono paka lw'obikka ne weebikkako ng'obiseye mu kumanya ekyo kimu. Ekyokubiri n'ofuna okumanya, ekyokusatu n'ofuna okutegeera, ekyokuna ne weezuula, ekyokutaano n'ofuna ssente bwe buyita obugagga. Katonda kwebyo ebintu asobola okukuwaako eki ng'ebisigadde olina beezuula. Walawulireko omuntu ne bagamba nti gundi yali mugagga yamala ne ssente emyaka 5 kati mwavu n'okwekekayekeka yagwa n'eddalu. Ndi Katonda asobola okukuwa ssente ng'ayagala okozesa ssente ezo ofune amagezi. Negwe bw'ofuna ssente genda weeyendere anti kyoyagala n'okola bizinensi ne zigwa ne zisaanawo emmotoka ne zisaanawo olunaku lumu kubanga Katonda yazikuwa ate yazitwala. Ekyokubiri wali osanzeeko omuntu nga mugezi naye nga mwavu banange nga mugezi naye nga mwavu. Ne bagamba naye ku magezi oyo gaalina lwaki mwavu nti kozesa amagezi g'olina gakuyamba okufuna ssente. Kozesa amagezi g'olina osobole okwezuula. Kozesa amagezi g'olina ofuna okumanya kubanga abantu bo balowooza okumanya kwe kutegeera. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Biri byanjawulo nzo manyi tinze saba kati ne tontegeera. Nze abantu abasinga abazeeko ewange mu bifo ebyenjawulo omanyi buli omu mutwala wenjagadde okusinziira ku kiki kyentegedde ku ye. Naye nsobola okutwala omuntu ewantu nga n'akayumba kasubi ye ne mumatiza nti awengwa ne wabaawo gwenjagadde okulaga nti emmotoka ennungi zonna nina obusobozi obuzivuga oyo naye ne mmuteekawo ne wabaawo gwenjagala buli omu kwegamba mutwala mu ngeri ye era bagenda ne bankolako lipooti bagamba sajja azitowa
bino bitwali twepanka n'obusente bwaffe azito ate olinaagamba talina kyali masiikini natuse ne gwe tolinawo osula twasuze ku kakeeka n'ebirala kubanga byonna bibi ebirungi n'ebiki n'ebibi kakati awo tulina okutambulira mu nsi eyo mbadde mbatutteyooko kubazza mabega obulwadde bayita X77 bo baabukoze nga bulumba gumba zitusanze obulamu tukoze tutya mbagambye bukyali tugenda kwegera kati mugende mu laabu mugende mugwesezo ly'ebyobulamu gye mutabulira mutandike okulowooza anti yakakoze atagenda bagamba mwegeme nga ate mukwegema ate nga mwakabakubira kubanga tumuliddwa alina obukugu kati obukugu bwe babubuze mwogera temuba bakasiru nga tannaba kutuuka wano mumubuuze why this and this kigenda kukola kitya why how when n'ebirala mubibuuze atubuuzani nabagamba obuto obutegeeza kusirika naye okukola kitegeeza kubuuza mwana omuto bumugamba kwata olye aja buli naye nze nkubuuza ompandye ndi eki kale katiddya biri byompa biki ebyo okitegedde sisobola ate bangamba mbegendereze ono muyinza okunyambaza amayembe kati yengera bino byozina bisibirabanga nabo ate akugamba be bana ababuzaabuza abantu mu musumba ine kanisa ajja wano kulanga nanga bamusondere nanga n'okugazira kanisa kuteeka mu kapeti abantu bajja amataala amasanyalaze era bawulira bampeyo gundi kati tubuzaayo mataala biri biwedde twetagayo obusawo bwa seminti sisi ekyandeese wano yogera ku bino ebinankani byo obulwadde buli eri bujja tebusobola kwewalika tetusobola kubewala kuba bo bamaze bwakabinja kabwe katudde ne bagamba nti kati embwa tugende tuzikole ki tuziwemu olweje tuzite oba oli mwavu oba oli mugagga bwe teweesobola fancha gavumenti yaffe ejja tuyambako tufudde nze sobola ebyobufuzi nakugamba esagala nnyo byogerako naye terina gwe ejja kuyamba dani omakwata ondagiririre bw'obanga bw'ofoofa lulwo ne watabaona mukungu ajja kuziika wammwe ku malaalo nga n'omubaka wammwe wa constituency wakoma kujja kuziika mu biseera ng'anoonya campaign weerwaneko ng'oli muntu ogwo naye nkakasa sikubira nekyasite kalango naye kino ekibuga kyengezaako okuzimba erimu ku ddagala ekkulu era nnyini nsi lyeyandazi gye tugenda okwekola mu kaseera kano gwe ne famire yo nkyogera gwe ampuliriza era ndaba ne famire yo genda ku nnyanja teriiko maje bonafuna tebajja gajja bajja kuzaayo ate amazito bonoofuna omukisa n'osanga ku busonko bw'ekkovu babuyita busonko bw'ennyanja obwo boolabanga obusonko bufune buteeke ewuwo mu sitoowa bwakwerinda kiri kiwayogedde X77 virus is coming tesobola yo gumba olukukwata egumba mugenda kusanga abantu nga bali waabwe omulambo omuntu tannafane nga ali bwati nga mulamu tosobola kusika nga tosobola kusika mukono guno kuguza eri nga alinga eyafudde dda anti egumba liralambadde liremeddeyo olabika omuntu nga stroke emukubi ne bwakyukamu bwati katono omumwa okuguzza ntegeddekesi so kino njagadde embekkiriyo eri buli muntu eri minisitule ebyobulamu nga bukyali eri bannaffe bano abannema nema lwaki njiteekayo waliwo ebintu nema byandibadde olwaliro ng'emaze okubiregulatinga kuba erina authority ku by'obutonde bw'ensi nga okukuuma ennyanja nga ziri seefu okukuuma ebibira n'emiti gye tukakasizza nema ekwatagane n'aba NFA National Forestry Authority ane ministry ebyobulamu balabe emiti egyo egiyinza okuyamba ku kino na kino kyewuunyisa nnyo ku bika by'emiti bye tulina olwaleero tulina abantu nga maama Kadaga ng'afaanana bw'atyo yes kino nkyogeza pain n'okumanya kwenzikiriza nti Katonda Kadaga nga namukutteko tasobola kumala nnaku 9 ng'ali bw'atyo wakufumba bufumbi
mama kadaga wa kufumba bufumbi mukazi watto nadda abali mu makolero g'obutwa nze kambabulire mwete muloga nti nja wano kwerogoza nina muto wange gw'omumanyi wamulabako naye olunaku lwe namugamba nti ngenda kufumba kibumba kya mpisi nkinywe yakaaba amaziga nangamba togenda kuddamu nemugamba gwe bwenkinywa bw'olabanga sikyategeera kwata bino ebintu bino byenfumbye obinteeke mu kamwa njasamya ku kifuba kyenjogerako nkitegeeza ekibumba ky'empisi kye babatendera nti kitta nze olwaleero mmanye ekika ky'omuddo ogutta oguttirawo ogutta empolampola n'ebirala teri muntu avumula nga tatta ne bwaba musawo wa kinnansi bwakuvumula ng'olumbe manya ali asobola oddukuteekako atta yavumula yoyo Katonda teri dokita alongoosa nga tasobola butakutta n'agaba empekeezo akutta iye kakati enensi muto wange yakaaba naye eki kye nali nnoonya kukakasa nkola ya kintu kyova olaba nkugamba nti nze neefiira dda era tosobola kujja kunkankangana kunzita tekiriyo just nkyagulayo ka time naku zange nze z'okufa zisembedde ziri kumpi ngulayo ka time kuleka mukulula omunywevu ogunywedde oguteredde twetangire ennyimbe twetangire ebizibu ebyenjawulo nsaba mwenna abanalaba vidiyo eno oba mugirabye ku TikTok oba mugirabye ku Facebook oba mugirabye ku YouTube wonna gwona awulira eddoboozi lino obuyambi nsaba bwaki njagala tu advancing emiddo gyaffe n'emiti gyaffe tusooke tugaziye ennimiro gye tusimba emiti n'emiddo gye tukakasizza emiti ngenda gitugyetaaga si myangu naye ate myangu gyakumeza nga tufunye abakugu abatusingako nze nange ninako okumanya okwange naye kulinayo kukoma so waliwo ate omukugu nga ye mukumenyeza emiti egyo mukugira mugere mukugitegeka nga ate ansinga oyo ajje naye nga omutima gwe muyooyoofu nga ategedde ekigendererwa kyange gwe bw'ojjanga ekitageti yo nnyo yakugaggawala mangu oddukoga bangi bembadde nabo netwawukanira ddala nga gwandaba tonna mmanya bangi nga nabalagako ne ku nsi nti gundi naye ogenda omutunuuliranga bona omugamba nti omuntu bw'aba alina ekimusumbuwa nga kizibu kya bwamwoyo agende ku kyoto wali alekewo nsimbi zanku nti mmeka nti emitwalo 9 wabula ne bw'abanga ekizibu kyalina abadde tazaala agenda avunnamaawo bw'abanga ajja akkirize bw'ajja nga tamanyi mutegeeze nti ensi eno erimu emyoyo egigifuga erimu abaweesi baweesa amafumu ne babagamba lino effumu lya Kiwanuka lino lya Mukasa lino lya Bamweyana lino lya Namuzinda gonna nga bagamenya gendayo ku kyoto ekyo n'effumu lyo litya limu ovunname ne bwana abamulabe ng'akola atya kuba omulabe nakugamba ate ye Katonda kati ebyo byakyamanyiza obutabirambulula olwaleero naye nzijukira video gye nasooka okukolako ku Facebook nabagamba nti gwalina akalwadde ak'ekyejo tojja kubanga nze sijja kulinyibwako lubala nkugambe nti kola bwoti njagala gwe kennyini ofune busobozi nti bw'onooseesa mu kyoto ky'olubereberye ojja kufuna obusobozi obukuwa okubaka okumanya n'okutegeera bw'anaaba nnyini akyakubaka ng'aloota kinaaba fe abatudde mu bulangi ajja kusigala ng'atuwa amaloboozi as simple as that obulamu bw'ensi eno busobole okutereera obuyambi bwammwe mbwagala ninayo omukugu gwenkyalinawo mukumeza tukyagala kugaziya kifo ekyo byampolampola so obuyambi mbwetaaga naye kati olwaleero ebyuma babirina munaabireetanga bwe biri kuba mwe mubiinamu obukugu nga gwojja n'ogamba kino netufuna wano gwe tuyigiriza muba gwe wooli n'otuulawo naye we tunaatuula wenjagala tusooke tuteeketeeke twetaaga ensimbi nga nkalu pekepeke so ensimbi enkalu zo nzaaniriza nnyo okusobola okugaziya omanye ebintu bya Uganda bigenda birinnya ebbeeyi okusinziira ku budde gye tukola ki gye tweyongera leero wogula obukadde 2 enkyo osanga nga buli ku bukadde 25 so enamba yange ey'essimu engeri gy'oyinza okunfunamu osobola okugenda ku mukutu gwa TikTok ogwa Nature City Africa
osobola okugenda ku mukutu gwa expo n'omukozi wa expo tv yenna wali enamba eyange eri 0743 24 39 87 ne bwoba oli mulungi ng'ondowoolezza bulungi nkwaniriza naawe andowoolezza ekibi ekisemberayo ddala naawe era onkubiranga kubanga Katonda ye mulungi ate era ye mubi n'olw'ebigambo ebyo nsaba akaseera akalungi eri okulowooza okwammwe mulowooze bulungi musalirewo mulowooze ku famire ekintu kye bayita autism ekyo kye mulaba ekiri ennyo ku lukalu lw'e Bulaaya saagala kibeere wano tugenda kukirwanyisa tutya nga tufunye okumanya n'okutegeera n'akasembayo nkagabanyiza minisitule y'ebyobulamu muyinza okuba n'obusobozi oba eddoboozi lyammwe okutuuka amangu eri ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna njagala kwogera ku njaga enjaga mbi ate nnungi wabeewo enkola ennuŋŋamu gye musobola okusomesaamu abantu mu nsi yonna obubi obugiriko n'obulungi obugiriko abategedde obulungi bwayo bagikozese ku lw'ebirungi byerimu kyekimu ne ku mayirungi nsaba minisitule y'ebyobulamu mu Uganda mwongere okuttaanya etteeka ly'enjaga mugiganya abantu good enough kuba tulabyeko nange ndabyeko ku bantu abanywedde enjaga ne batabukika obwongo mubagambe nti enjaga tetugenda kufuuwa mukka gwayo twagala ki twagala ekolenga ebirungo ebigenda mu mubiri nga tegenda yo nga mukka simanyi bakino kitegeerekeka igwe osobola okukitegeera kuba njagala nnyo nenyinyonyola ne ku level y'omuntu nga tategeera nnyo nga talowooza nnyo ngaso nedda gwendowooza oli example nnungi ey'omuntu oyo atalina kutegeera kwa waggulu mubadde balabi okuva twatandikira kati ekizibu kya Afrika kyerina omuntu bw'omugamba ekituufu kyali ng'atondowa kati nze bwemba naawe nkutwalira mu kiti ky'abantu sinti nno oli musiru oli asembayo kuba tewali tudde nange naye nkutwalira mu level y'omuntu ali somehow toli abaavu wano tosala kabubi kano tokrosinga bridge yaffe kuddeno yogera ebintu byo kati Dani ajjako kamera omuntu ayawule enjaga enfuuwe ey'omukka n'enjaga ekoleddwa mu birungo ng'erina n'ekipimo ekituufu abantu bakozese ebirungi byayo ebiba bireke akumundooza mukafunye n'akakoola nako abantu mubakkiriza okukakozesa mu ngeri entuufu so si buli kintu ekiyamba abantu ate mukiteekeko amateeka naye nga naawe tomanyi byamabiriwo lwaki bataddeko etteeka international ba student abaasoma international law nga mumanyi amateeka g'ensi yonna nga musobola okulambika mujje muyambeko ku baana aba law development center nabo bafune okumanya kwe mufunye waggulu tulabe nina bwe nali ndibayizingako oko mu bitabo byabwe naseka nnyo nti singa wabaawo olutalo ne wajjawo abataasa tebalina kutaasa gwe mulamu balina kutaasa muntu either ng'okubiddwa bubi nnyo era bakuteekerawo ne aba Red Cross tebabakuba bw'obanga oyaloka kasanti mu lutalo tebataasa balamu ate era obwongo bubwebu bakola ekintu nga aba Red Cross z'emmotoka zikkirizibwa okukola ki era tebazikukwatako gwe kigereze kongo dale kongo ejje lya NATO terisobola genda kuba bayeekera abo ye bwenkana kyo obungi ye baliriddawa kale batubuulire nti bali mu katundu bwe kati ffe tugende na miggo olabo batetuubakube ne tubajjawo batugambe nti bali Kivu nti bali bameka nti bali mutwalo gumu Jeno Muhozi yagendayo wana abaana baffe emitwalo egi Jeno Muhozi yagendayo n'alemera tukole eggaali ne bwe nkimanna bbaale wali mu Kalagi Jeno Muhozi yagendayo ne simanye SF ne balemererwa mubadde balabe balungi kabumbye amatu mukama Katonda mugende mukwate omutima gw'ensi guno gw'omukyala ali olubuto kino kinene nnyo osobola kimenyamu ebitundu bibiri wakati n'ekintu kye njagala muyige njagala muddeyo mutegeere okutegeera okuli nakyo lwaki mbagamba kino gwogerageranye kyoda olaba nga bwogenda n'ogula akaveera k'omunnyo n'otakayiwa konna munva mulundi gumu okusinziira ku bungi bw'enva z'ofumbi ate bw'oba ofumba emmere y'omukolo n'oyiwamu busaketi buna njagala musigaze okutegeera okwo nga kwakugerageranya bino ebyomwe tebiriko overdose biriko lwaki biriko overdose kati kyenkugambidde abakugu bali tubeetaaga bajje
nga tutuula mu kyuma ne tufumba ekintu kyo ne tugamba ono bwe yanywedde okusinziira bwe twatunudde mu mubiri gwe twalabye ng'okusinziira ku buzito bw'alina nti ow'ekkiro 6 talina kukozesa kintu kino okusukka wano n'omukyalo ow'olubuto talina kusukka ku kino kintu kusukka wano kubanze nakugamba ne bwe mbanga nyini nsampadde okwolesebwa Katonda agaba bubonero mu nsi yonna Katonda agaba bubonero tuve wano era tujja vaawo kino kigenda tuyamba ku mitima ng'ozaala omwana nga omutima gwe mulamu kubanga abaakola Heart Institute be baakola ebirwaza omukazi ng'ali lubuto bino ebintu bisangibwa nnyo buli wonna ate kye kintu ky'okufumba n'onywako n'enkya n'oddamu ne luli w'oyagalidde mu mpolampola nkuwulira basebo ne bannyabo bote bwe tulabise olunaku olwaleero kuba kati osobola obba omubuyabuya nga kati nga gwe booli kati saasira omwana gw'ozadde si bayita ebigwengere agenda nyiiga bote bw'okoze so ogenda kunkola ki dani biyiwe ate mba nfiiriddwa oba okoledde bannayuganda ttimu wamma mweraba byasembeza byasooseza byaddemu amagezi nebyasembezaayo nti Katonda yoyo nga mulungi mubi omuntu abaka kati olina kulwana kudda ku mmeeza y'abategeevu kati nze kati kyogamba nkwase mutwe baleete embazi nkwase mutwe nkuteekemu bwongajje okusamira wagaana kyekinsamiza omuntu ategeera nga nalabye n'abasamize bayomba ku mikutumbo batunda amayembe we wano tya nti otunda amayembe okutta abantu dani njako kamera basoni banya tusinkane mu story endala bye ngosibudde mama Export TV to the world.